Omulimu gw'okwoza engoye n'okuzigolola Nakayiza Rahma omutuuze w'ennaweerwa agwenyumirizaamu era agamba nti gumuyambye nnyo okukyusa obulamu bwe. Guno omulimu gwa dry cleaner buli ssente gy'ofuna gaba magoba. Kapita aba yaliwo w'omulundi gumu ng'okitandika. Kubanga ndabiriramu abaana bange kuba ndi single mother kati saawe. Niye abaana bange mbayina mbeera mu bibiina eby'enjawulo ne manya nti neewoze mu bibiina nenkola wano nga bwensasula ebibiina nesobola okulabirira abaana bange. Nakayiza agamba nti yatandika na kunoonya baagala kubooleza ngoye ku kyalo okutuuka we yafuna ekifo w'akolera era nga kati yeekozesa. Nali nga wendi awaka nga sina kyenkola ate nga nina abaana b'okulabirira. Wabaawo omwami yali nnyini bizinesi eyo n'aba nga anoonya omukozi ne muga nsobola okwoza n'anteekawo n'enjoza 2011 omwami ono afuna safaari n'agenda n'ampa chance n'angamba bwe olina ssente bizinesi eno osobola ogikola ki ogikuguza. Bizinesi eyo ebiseera ebyo yaginguza $5,000. Ono agamba nti omulimu gwonna gufugibwa n'essa y'omukozi ye kyayise customer care. Ekyokulaba nti olugoye ayinza oduleeta n'olulira ku mutima ng'oba olwenyinyadde nga toyagala kulowooza naye olw'okuba nti wajja kukola singa n'abasawo tebatujjanjaba naye olw'okuba nti wajja kukola okireka n'omanya nti nja kulunnyika mu mazzi ngenda oddutuukako nga bino bye mbadde ndaba ku maaso binnyulukuseeko ebimu bivuze n'amazzi. Wabula Nakayiza akubulira obuzibu obuli mu mulimu guno. Bakasitama bangi oli ayinza okuleetera engoye oluusi n'azireeta n'obuziba nti oba za mutwalo n'agamba nzaagala enkya naye n'amala omwezi nga mulamba oba 2 nga tazikimye. Olunaku osobola okwoza n'engoye eziweza $3,000 zijja n'oziba nti kati zino zingidde za $3,000 naye ate si bwe zifuluma. Osobola okwoza $3,000 n'ofulumya 2,000. Yeah, bazeeta olinaaleeta gwe n'olowooza nti ofunye emirimu n'ogifuna naye okugifulumya okugamba nti kati bakimye tebazikimirawo kisobola otwala omwezi nga ze wabala leero ez'emitwalo 3 nga ofulumizzaako 2,000. Agamba nti omulimu guno agulamula okusinziira ku lugoye oluba luleeteddwa. Kati engoye we mba njoza empale n'essaati okwoza obwoza luba singi 1000 empale n'essaati. Okuba ku kwoza na kugolola siitweko okuba 2,000 naye nga omanyi nti mu kitundu mw'owangaalidde abantu abamu baba abasinga mikwano gyo bonna tebajja kikkiriza. Ate nze wano kati nzaali wano mu kafunda bensinga okukolerako nti banneetoolodde oluusi babooda ate bamanyi. Kati oli ayinza okujja n'omugamu naye olugoye lwa 2,000 naganze kati ebiseera ebisinga nze wano bampita maama nnini baganze maama nnini siziina oseera biki. Bukedde TV.